Kkooti enkulu mu Kampala eyimiriza emikolo gyonna egy'ebyobuwangwa n'eddiini egikolebwa ku masiro ga Ssekabaka Kalema Emmende okutuusa ng'omusango omukulu ogwawabirwa Nnaalinnya w'amasiro gano Maria Luwedde guwuliddwa. Mu kiragiro kya kkooti ekiweereddwa omulamuzi Kintu Simon Zirintuusa, Beg TV kyerabyeko kiraga nti omulamuzi ayimirizza enteekateeka zonna eza buli kika ku ttaka lino okuli amasiro g'Emmende okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2024. Kino kiddirire emikolo gya dduwa egibadde giteekebwa ku masiro gano mu maaso awo ekiwaliriza Nnaalinnya w'amasiro gano Nnaalinnya Maria Luwedde okuyisa ekiwandiiko n'okubaako by'agaana ku masiro. Kyetegeeza okugamba bonna nti omukolo ogutegekebwa emmende ogwo singa tegumanyiiko era abagutegeka ng'omulangira Kimera yamaze kuntegeezaako nti emikolo gyonna egitegekebwa giba gitegekebwa kabademu kuba giyita mu mitendera emikolo egy'emmende ne waliwo n'omukolo gwe baali bategese mu 2022 nga gafiti bagenda kukola emikolo nibawandiikira ebbaluwa eno nemulaba eno era nekugeyimiriza nga babaawo kyonna kyonna ekigenda okutegekebwa mu masiro omukolo gwonna balina okutegeeza kati emikolo gy'obusiraamu girina emitendera nti bwe baba tegera emikolo giyita wamulangira nasitulirire Kakungulu Asimu nange ne mmala omutegeezanga mukama wange jjajja omukolo ne kigenda mu maaso n'emikolo egitegekebwa egyo tekimanyi oba gyakafuto oba kiki ekigendererwa ekigirimu si buli muntu yenna yenna nti ava mukulu obukulu tebuba bwa buli muntu bwoyo Katonda gw'aba abuwadde omwagala oba tomwagala olina obulaga eyita mu mitendera emituufu. Yebuvuddeko Nnaalinnya Luwedde yaloopa omulangira Edward Kimera mu kkooti ng'awakanya eky'omulangira ono okwefunza amasiro ga Ssekabaka Kimera era n'akolerayo emikolo ng'ate si yagavunaanyizibwako. Luwedde mu musango omukulu ayagala kkooti eyimirize Edward Kimera okwekulubeeseza ate era aviire eddala ne ku masiro gano n'ebintu byonna by'akolerako biggibweko. Kino kiddirire n'ensisinkano Kalema ono gye yalimu n'abamu ku b'enju eyo ne Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje yasabira Mufti agende ku masiro gano akolereyo emikolo gy'eddiini. Ssekabaka Nuhu Rashid Kalema ye kabaka omusiraamu eyafuga Obuganda wakati wa 1898 ne 1891. Amasiro ge galabirirwa ekitongole ekimanyiddwa nga Ssekabaka Kalema Foundation ekirina amakanda ku Kiwayi.